Museveni lwagenda eggulu Medard Segona lawyer yagamba ne Asuman basalirwa nti Kyagulanyi yita swana kutekinga plea yaita sobola kwogera bino ebigambo bye kubanga Bannayuganda beerabira ne bafuna miwulenge gino nga gijja byogera ebyobulimba ate tebawa budde NUP kubaawo bwe bayingira nga Museveni atidde lwate baga atalina lunaku lwe yali atidde nanebesiza bagamba ebyamutuukako naye mwenna mubitegedde fumiitiriza ategeera naye nga atidde kubanga yali baali bamanyi nti omwagala w'abangi bamutemudde ate nga bo bennyini bwe bali bagala results z'okumanya oba afudde batafudde kubanga oda esalawo okumumalawo yava kutamaka kakati gwomanyi nti kweyo woteeri bwe bakolera ebyo byonna mawe yaliwo genda obuuza oyo assistant Wanita Amongo kati yali munnamawulire wa NBS amumanyi yali munnamawulire wa NBS Joseph yani Sabit ino mbuzi kuba kuwa first hand teri yo munnamawulire ayinza kuwa first hand y'obutemu bwali bugenda okolebwa ku mwagala w'abangi n'enteekateeka yaabo nga Joseph Sabit taliyo ino mbuzi kakati awo bamutadde ngali in badge tebamuta kubanga balemererwa ku olwo Bannayuganda ne babawa ultimatum n'okusobola okuva eggulu okumujja eggulu because bati okumulaga ensi olwa shape gye yalimu bamutwala ku record gaabwe gennyini New Vision emututte bamukebedde enjaga bagala omunoonyako emisango gye bakola ki gye bamuteekako bamutwala ku ddwaliro wano ku laboratory simbamanyi wansi waliwo pharmacy bundi esinga laboratory esinga ne bamukebera buli kintu part of the laboratory ze bamutwala byenjogera byafulumira mu lupapula lwa Sun Vision si byange waki kakati eggulu bayogera na muzimu naye Mukaku Abedi Wanika mufere suti mufere pasta ne chikata pasta n'omusajja omwenzi sinabategeera science waava bonna baba babwenzi tumanyi bagaye birds of the same feathers kubanga batugamba ebintu byetategeera pasta n'omwenzi baleeta ki question kye baleeta anti nakyo kyolina kiyinterogatinga Abedi Mukaku balumba first lady ne bamugamba nti wekusende nga bawo omukazi ali mu kufa emiyaayi egyo gwe giwulirize ng'omuntu ali mu kufa amiyaayu gw'omuyaayo gumanyi omuyaayo kyekyo kyoba nakyo omuntu nekiyaayo nekifuuka kiyaayoyaayo agyo miyaayo naawe wacha ati mwe nti byekugambe mwagala mbeere political correct nze munaye bino twogera kujjako Museveni yenna akolagana ne Museveni tumukyawa nnyo tetuliko n'ebyo byagamba mbu ate twogeze kawowo si enzoyo abo abantu baagala kutta mukulembeze waffe mumwaga tusigeko kazigo they are on a mission it is clear bino si NUP bino no this one is gwe kati oyinza okera kumakya kujja ng'oli musasule nga wakula bakuzaala n'okula n'ogenda n'osoma n'okera kumakya n'ogaa nti Kyagulanyi musiyaga nga wasoma era bali ne baba ku platform ne bawuliriza Bannayuganda nga mumpuliriza mufumiitiriza oli nagamba nti mu byonna byayagala okusiga n'akugamba nti omusajja atambuza Kyagulanyi bamuyita Peter naye ate ye Petero mu Germany ate yamutambuza mu America naye olwokubanga baba tebali organized bamaliriza nga nebyogedde tebakola ki abasiyaga mwali muyita baaki ku mukolo gwamu ulira emitwe egyo ulida Gasiya huyu nagambye abosubwe mapema au amekufa amezimia eyo tetuddamu na banyumyako those are walking dead bodies omanya okalabanda twabogerangako mu ssomero naye simanyi nti gyebuli mbaze bulaba kati nga nkuze these are Bukalabandas total Bukalabandas political Bukalabandas be bano bennyini Mukakuze political Kakalabanda Mabike political Kakalabanda Mpuga political Kakalabanda finito oyina kyogambye nti abasiyazi bayita baaki omukolo gwabwe bani be baali ate bantu bo bagamba nti NUP Kyagulanyi omuntu alina omukazi
okujjako nga bamuvunana kuba n'omu kuba nategedde nti abo bali kuli abangi. Nsanyudde mu lutalo luno ate teruli mu ghetto kati ate luli mbayivu basooza baprofesa. Nina profesa gwe nawulira bamuyita Profesa Mbanga Yaina. Ali awo Makerere toseka Kayongo oba ye Mbanga Yaina oba ye Mbongo Yaina nja kunoonya erinnya Kayongo ne profesa yayogera ebigambo bitirivu. Tebalabangako muntu tebalabangako muntu alinga musajja oyo Finito. Naye wano nabagamba nti ensi erigenda okutegeera Finito egenda kukyawa Finito abule ne walinywa amazzi ate tenamanya mumukyali ku bino tenaba kumanya egenda kutuuka emanye ani kubanga bakyaffe tusirikidde bingi. Waliwo ebirala ebitanava Kayongo zinalina kuba suspended singa tegali mazima kubadde ekiggwe bali ezimu zatulula bagobe mazima fayiro the president wa wino aina mga nti boss nasenye kule kaseera ako nkajuki yambozo nasenye kule kwene kukulimu dere kulimu kwena toire dali nga mumpapulo nakwandi nti galinda be kuba niyampe bisiyani nebibona ate nzinandibira byente ebiri mu parliament kati nkugambe nti Kabuleta yagambye nti sente Anita Amongo ya banka lolinga bano kubanga yannyonnyola jjajja nti bagenda kwonona mu Buganda kubana zigamba billion 3.5. Yes. Naye ngamba bagenda kukola ekintu tebakikoze bakikoze golaba ba sponsoringa Katumba oye ani agamba nti ugatalina muwendo nga yali abitaano powa yekuba ne powder ngali mbigere nene mbuza lumu twaline president twaliganga manyi gange eyo bituka ne bibeera ne tulina engeri eganga eyo nga tuline president ate gye tukwatagana ennyo munange musaayi simanyi lwaki naye nti waluuka toyize nanti waluuka bintu bya Bobi tebikwaayo fagendo munoonyerezaako eruuka nga naye ayinayo ki ayinayo obuvono obuddo kakati tuba mwiganga omwo njirabe yapo ali mu ki cross country eyine nga ate ali mbigere ate emmotoka alina ensimu esinga. It was symbolic fabalabe wala katate ono omujugubanyizi the politics of trickery and treachery mukama yatusaasidde era Kyagulanyi webale kujja ffe tukusabanga generation you have been a vision bearer ebimu wabiyimbako ndowooza n'okubimanya nga tobimanyi bituukiridde ng'oli mulamu tukwegayiridde nnyo bamuvumo tukwegayiridde nnyo pulezidenti waffe beera muvumo totiisibwatiisibwa ku nsonga yonna twaŋŋanga omulabe nga bwe wajja ng'osobola okumwaŋŋanga kubanga tuzudde nti goweka alina formula kubanga bano bonna bafferesuti babaddewo. Nobody in parliament will tell you that they ever thought nti omuntu aliva mu parliament najja n'avuganya ate teyavaayo yekka kubanga Dr. Kanokiza Besigye mukola pafo oli ajja kuleeta Dr. Kanokiza Besigye and with due respect bino mba njogera ku byafaayo sina bwe ngenda kubikyusa Besigye ye yali ali mu government ontegeera bulungi ampuliriza ababaka ba parliament beekolamu omulimu aba pafo ne reform agenda ne pafo begatta nga parliamentary group already yali emaze okudissentinga as an opposition naye ng'ate Besigye teyali mubaka wa parliament era teyalina constituency gyakola ki gyakiikirira naye gwe ampuliriza olwaleero Kyagulanyi yalondebwa emyaka 2 n'ekitundu mu parliament ng'akiikirira abantu b'ekyaddondo ng'awangudde n'obululu ebitundu 85 ku buli 100 akalulu ke yakuba opposition yonna kutaka kakota Democratic Party yalinamu candidate yali mukyala FDC yalinamu candidate NRA yalinamu candidate badiployinga n'ekitate ne bagenda ekyaddondo ng'awangula akalulu ako lwe baleeta tukutuku mu Uganda Museveni lwatongoza tukutuku byonna nga banoonya how to dismantle the rising hope of Ugandans Kyagulanyi Robert